kitundu kino tugenda kulaba ebyaddirira ku ludda lw'abayeekera ssaako ne gavumenti ng'Oyitoojo kamaze okubeera ng'afa. Andrew aheebwa okuva e Dubai, Kiseka Omar ne Alemesezza mwebala okunyumirwa emboozi zino. Oluvannyuma lw'okufa kwa Oyitoojo waliwo okulwanira obukulembeze magye ga UNLA era ng'engeri yokka omuntu gy'ayinza okukakasaamu nti yajja mu bigere bya Oyitoojo kwe kubeera ng'alaga obuvumu bw'alina mu kulwana. Nti omuntu yasooka okugezaako okulaga nti ddala mbutuufu yasobola okujja mu bigere bya musajja mukulu ono ye yali Kano John Ogole nga ddala mbutuufu yali w'amagye mulungi weewawo nga teyali lumira mwoyo ng'Oyitoojo. Wabula mu kaseera kano abayeekera nabo baali mu nsiko nga bagezaako okulaba engeri gye bayinza okweyongera okufuna emmundu n'okulaba engeri gye bayinza okubeera nga bongera okujja abantu ba bulijjo mu zooni zaabwe ze baalimu. Ng'ennaku z'omwezi lumu January 1984 bano bwe batyo baalumba Hoima weewawo nga mu kitundu kino tewaliyo balakisi nnene wabula amagye ga gavumenti gaali gezza ebitundu ebisalagana n'abakulu bano gye baali. Nti okulumba Hoima kigendererwa kyabwe kyali kyakulaba nga bakola amawulire ssaako n'okubeera nga bafuna eddagala n'ebintu ebirala bye beetaaga okubeera nga bakozesa. Okulumba Kapamba kwatambula bulungi weewawo nga kwali tekwenkana mulundi gwe baalumba Masindi. Tibanira baasobola okufuna ku mmundu ezaali ziwerako ti ng'oggyeko ekyo bano baalumba ne bbanka eyali mu kitundu ekyo. Bano baasalako bbanka eno ne bagyetooloola ne balagira maneja okubeera nga bawa ssente zonna ze baali basobola okutwala. Ti bano baasobola okupakira ebisawo n'ebisawo mu ssente ezawano eza Uganda. Ti kyokka ekyewuunyisa abalwanyi baali tebalaba mugaso gwa ssente zino nga bo nti era nga bano engeri gye baazikwatamu baali nga bakutte ebimu ku bintu ebya bulijjo bye baanyaganga mu lutalo. Omugaso gwa ssente zino gwali gwa kulaba nga basobola okuzikozesa okugula eddagala teekako n'emmere y'abalwanyi. Pekosi Kuteesa kyajjukira mu lulumba olwo kwe kubeera nti teyali mu mbeera ze ng'omuntu. Ono agamba nti mukadde bwe baagenda okulumba Dola yali avudde mu kyalo era nga okuva mu kyalo muwala waabwe gwe baali baakazaako erya Kopolo yali amulekedde maama wa Pekosi Kuteesa. Ti Dola bwe yali ng'ali mu kyalo alina omukyala gwe yasisinkana nga Kuteesa ne Dola ono bonna baali bamumanyi. Omukyala ono yasalawo okutegeeza Dola emboozi ezitaali empoomu eri musajja mukulu ono Pekosi Kuteesa ti ate ekinyiiza mu kyo emboozi ezisinga obungi zaali za bulimba. Ti Dola engeri gye yali nti akyali muwala muto yakkiriza ebigambo omukyala ono bye yamutegeeza era nga bwe yakomawo mu nkambi yakomawo nga yenna akyuse. Tewabula Pekosi Kuteesa mu bulamu bwe bwonna teyategeera nsonga lwaki omukyala oyo yasalawo okubeera ng'ategeeza Dola ebigambo ebifaanana bwe bityo okubeera nga yonoona omukwano gwabwe gwe baalina era nti wayitira ddala ennaku eziwera nga bano enkolagana yaabwe si nnungi. Era nti mu nteekateeka yonna ey'okulumba Kabamba musajja mukulu ono Pekosi Kuteesa yali atambula naye nga tabitegeera. Tiwabula oluvannyuma yasalawo okubeera ng'ategeeza musajja mukulu Museveni ekyali kimubobbye omutwe. Nti Museveni yamutegeeza nti amazima gali nti obutakkaanya bubeerawo tiwabula ng'omusajja ate omukulembeze mu magye alina okubeera ng'ateeka ku mabbali ebizibu ebibye ng'omuntu asobole okubeera ng'alowooza bulungi tikuba ekyo bw'ataakikole ayinza okubeera ng'ateeka operations zonna mu katyabaga ne bafuna ebizibu. Museveni yategeeza Kuteesa nti atunule bulungi yekkaanya ab'amagye bonna baakulembera nga bangi ku bo bamwegomba baagala okubeera nga ye. Teyakoma okwo n'amutegeeza nti tatunuulira butunuulizi b'amagye bokka baakulembera atunulira obukadde n'obukadde bwa bannayuganda baali bamukkiririzaamu ku ebyo bye baali bakola. Olw'ebigambo ebyo musajja mukulu ono Pekosi Kuteesa bw'atyo n'asalawo okubeera ng'akyuka ensonga ezaali zimubobbye omutwe n'azimma amazzi. Tewabula ye Kano John Ogole ennumba ze yali azongeddemu amaanyi era nga zirabika zaali nteeketeeke bulungi n'okusinga ezaabeerangawo mu biseera eby'emabega. Ono yakozesanga akakodyo ak'okubeera ng'aleeta abamagye n'abayiwa mu bitundu by'abakwata mmundu bano ne batandika okuseggula mpola mpola era ng'Ogole ono yali akozesa abamagye abatendeke obulungi obutafaananako bali abalwanyi abaali bava mu kabondo ka nnya Baziliyo Olalookero bye yali akozesa. Nti basajja b'Ogole ono tebaali batendeke butendeke wabula baali balina n'empisa nga kino kyabaleetera okubeera nga bafuukira abayeekera bano akayinja mu ngatto. Nti Ogole enkola gye yaleeta yali yakubeera nga bano balwanagana bwenyi ku bwenyi kyokka nga bakwata mmundu kino baali tebakisobola olw'ensonga nti ebyokulwanyisa baali balina bitono.
Ogole ono nti yali alina abalwanyi abaliyo mu 1500 nga balina ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga bwe batyo balumbanga enkambi z'omulabe ne bakkakkana ne basirika ne balinda abayeekera bano okubanga babalumba. Wabula abayeekera kye baakola baasalawo nabo kubeera nga tebabenganga nga babayitako ne bagenda ne balumba enkambi oluusi ze babeera baalese emabega. Tiddala mbutuufu olutalo lwali lunyinyitidde mu kaseera kano era nga lufuuse luzibu nnyo eri abakwata mmundu bano. Nti wabula baasobola okubeera nga baguma ne balwana ne basobola okubeera nga bafunamu obukugu. Ti mu kaseera kano abakoleya baali batendekedde ddala amagye ga gavumenti nga baleese n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi omwalezi anti-aircraft guns. Nti omulundi gumu waliwo bannamawulire babiri okwali Tim Cooper ssaako ne Ali Allison. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Waliwo bannamawulire babiri okwali Tim Cooper ssaako ne Ali Allison abaali bazze okubeera nga bakola sitole ku bakwata mmundu bano aba NRA. Nti bano baatya we baalaba nga amagye ga gavumenti gali mu kukozesa 14.5 mm ne 12.7 mm anti-aircraft guns eri abayeekera bano. Nti era amagye ga gavumenti gaali galeese 12 barrel Kasusha nga basinga baali bagimanyi nga Stalin's organ. Ekyokulwanyisa kino lwe baasooka okubeera nga bakireeta mu ddwaniro era nga Abalasha be baakireeta ssaako ne bannaabwe be baali balwanagana nabo nga kino kyaleetera Abajamani okubeera nga badduka mu ddwaniro ne balekayo ne Kasusha zaabwe ze baali balina. Nti ebyo byonna nga biri bityo kwali kugezesebwa kwa maanyi eri abayeekera bano olw'ebyokulwanyisa ebyo byali bireeteddwa. Nti emmundu eno ya 14.5 mm anti-aircraft yafuuka ekintu eky'obulabe eri abakwata mmundu bano nti ng'oyo yenna abeera agudde mu ggabo ly'ekyokulwanyisa kino amagumba tasigaza. Olw'ekyokulwanyisa kino abayeekera baafuna abalwadde bangi abaakutukako emikono. Tiddala mbutuufu abayeekera bano baatya ne sekutya yenna nti kubanga bo baali bamanyidde ebyokulwanyisa biri omwali 106 mm, 82 mm ne 60 mm bombs ezaakozesebwanga amagye ga gavumenti naye nga tezirina kye zikola ku bayeekera bano. Ng'oggyeko ekyokubeera nti Ogole ono yali ali mu kubalumba entakera naye baagezangako nabo okufuna engeri gye bagezaako okubeera nga bagaziya amatwale gaabwe ssaako n'okubeera nga bafuna emmundu eziwera. Bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti aba UNRA essira basinze kuliteeka lukoola ssaako ne mu bitundu ebya Bulemeezi nga kino kyabaleetera okubeera nga bafuna okusoomoozebwa kubanga baali balina abantu ba bulijjo bangi mu bitundu ebyo teekako n'emmere yali ebuze. Nti olwo mu kiseera kino abahima abaali abalunzi b'ente okuva mu kitundu ekya Ngoma okuva mu ntandikwa abaali abawagizi baabwe bakkiriziganya okubeera nga babawa ente zaabwe nga bakkaanyiza nti bwe batwalira obuyinza bano bajja kusasula ente ezo. Bano bwe bati ente z'abahima mwe bajjanga ennyama eyababeezaawo okumalira ddala emyezi 3 teekako n'amata era bano baatandikira ddala okubeera nga tebejjusa kubanga amata n'ennyama byabayamba okubeera nga babeera bulungi nga kibatwalira n'akaseera okubeera nga enjala tebalumye bw'ogeraageranya n'akaseera bwe baabeeranga nga bali emmere ennime. Ti amazima gali nti okulyanga ennyama n'amata byabayambanga nnyo okubeera nga bakola emirimu nga mutadde okutambula engendo empanvu nga tebazzeemu kusaba kyakulya. Ti weewaawo bbo abalwanyi be baali balina nga bava mu Central Uganda baali tebamanyira kubeera nga balya ennyama n'amata babeeranga beemulugunya naddala mu kaseera bwe baatambuliranga engendo empanvu ti kubanga bo baali bamanyira okulyanga mu kkubo. Bano baategeeza ti balwanyi bannaabwe abava mu bitundu gye balunda ente b'enjala tebaluma ate tebakoowa. Ti era bano baagendanga eri bakama baabwe ne beemulugunya nga bagamba nti bakooye okukola ne bannaabwe abava mu bitundu ewalundwa ente kubanga b'enjala tebaluma ate okoowa tebakoowa.